Kigenderwa nikiye kandi cyangwa yuko nakuteza information kasho kuno yendo wende anabona zaga ubutwa dufite aho wose yagiye azamutanga kwa batijya no ateye isimu aravuga ati nigita ati nareba ndi ngamba nti jangu kubulire je otegere kulaba mbadde nkulaba pozi bungamba nti wabanga ayinette muri aba akola sayidi zeyo nga cheyama akola sayidi zeyo nga cheyama kandola abana bakwata Zanze mmanyi vice chairman. Neno walisimye kubanga omukyalo yabadde asesema nnyo nga agenze takyasesema. Mwebale musawo. Badde siriimu wano mu maka nga nina emirimu gye ngenzeemu okukola badde eyo mwankole mu nsaala kati kwe kuwulira nga bankubira essimu nga baŋŋamba nti abantu bo bali bubi kyalabika banywedde obutwa. Awo nange ninsitukirawo nenzijja okutuuka era Rakai nsanze omukyala ng'afudde owange. Kubanga abantu ababadde nga banywedde obutwa badde bantu mukaaga. Badde bantu mukaaga. Era omuvubuka omukulu ne mukazi we n'abaana be babiri n'abakozi babiri. Namala mwezi abadde agenda kumala omwezi guno nnaku 10. Kati era mbadde nsaba nti by'ebintu bibaawo naye mu kunoonyereza abakozi bano be tulina awaka kyandibadde kirungi tusooke kwetegereza n'okwekenneenya ate ekirala tuleme n'okukwata ebintu byonna ne tubiteera abakozi. Ekirala bakazi baddemu bakufumbira amaka gaabwe bafumbira amaka gaabwe bafumbira abaana baabwe ebireeta ebyo byonna abakazi nabo okufumba bakuvaako. Nasanze alina ekikangabwa nemubuuza ati ebintu bino byavudde ku ki naŋŋamba bannange naffe tubadde tuli awo ebintu twabirabye bwe tutyo. Ekirala teri muntu kwolwo yalinnya wano omulala ugi ffe tubadde omwana ffe tubadde tumuwa ekyokunywa mukazi owange oba mukamwana naye kwolwo ye kennyini yamugaana okunywa n'amutwalira mu ttale namugamba nywera awo ogende mu nti obuugi obulala tonywa. Awo no wenekakkanyiza nti ono yasobola nga yakoze obulabu obwo. Netwekengera ono mabadde omufumbi nti oluusi waliwo kyeyatadde mu buugi ng'afumba kyeyatabudde kubanga oyo abadde n'omwana we bonna nga bakola ewange ate omwana mulamu naye kennyini mulamu naye ate abalala nga balwadde nga bayi nga bali bubi. Mbadde nsaba gavumenti bwe bannamala okukola ogwabwe ne basanga nga kituufu akulibweko ng'amateeka nga bwe galagira. Ate ekirala abantu baffe mu mpalana zitabakwatako si kirungi kukwata amaka g'omuntu noyagala ogasaanyewo. Naŋŋamba Nansi nsaba ogende waka ondabire abantu bange balabika bafunyeemu obuzibu obandabire.
nentuukira ku mukamwana nemukebera malaria typhoid nga talina, nengenda ne ku mulenzi naye nemukebera malaria typhoid era nga talina, nembawakawo obujjanjabi obwasookerwako naye nga basesema balumizibwa munda. Naŋŋambe obuwunga bwe baguze mu kataala aka mukozi bwe yaleeta bulina okuba nga bwe bwavuddeko obuzibu, twalidde obutwa. Azooka yakigambe emirundi ebiri, yakiriza omukono gwange yaguteeka ahibondo lyeye, kumpereze kuguteekawo nti nagamba ebigambo bibiri ndi kwetiiguru ngu ishuume nikwe kutanaka ebintu bya buraka biri okay titubicengere nk'abashaho konka gubire guryo mubazi gw'amaani. Bwe namulaba nali sikisuubira nti ayinza okubeera n'omutima we gutyo kuba yali mukazi mukulu nga ndaba ategeera, kati neewuunyiza nnyo okulaba nga ye yakoze ekintu ekyo. Amawulire gansanze embalala oba gyembeera naye ekikangabwa kyankubye nga baŋŋambye mu famire yonna bagiwadde obutwa, natidde nnyo. Mbadde eyo waka ne bankubira essimu ne baŋŋamba famire yange bagiwadde obutwa. Bwe nawulidde bwe ntyo nange kyankubye wala nnyo kubanga neewuunyiza omukozi abadde mupya, abadde amaze nga 2 weeks nga bakamuleeta. Kati nange kale kyankubye wala nnyo ne neebuuza omukozi omupya atanamanyira abantu omutima ogwo agugjeewo ogw'obutemu we gutyo. Kyokka eno bampa ku mmere endyako endya ne mukwano gwange era nga nduuze nnyo era ng'embeera nga seetegeera ng'omutwe gunnuma ngamba byekulebe mwali ebyalimu obutwa so nabo kikatonda epiki tukutwalira mu ddwaliro ekundeeta nkatusojo saawa 5 era nabwe nga seetegeera. Munoonyereze ku mukozi wa waava osobole okutegeera omukozi yaani era kiki ekimuleese era in case of anything ani gwogenda okusookerako okubuuza kuba kati tuyinawo n'okususpectinga nti bayinza okuba nga bayitidde mu bakozi. So abantu abaleeta abakozi mwegendereze mumanye abakozi bavaawa era nabaani be muleeta mu maka gammwe. Kyetaaga kino si kyetaaga, bwemba sikolagana na muntu gundi tekyetaaga musemberera, olina okuwuliriza ebyange bye mba nkugambye bwe bityo tusobole okwekuuma nga tuli balamu. Okuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa omuntu oyo okubeera nga awa abantu baffe obutwa, bw'obeera nga ofunyemukko embeera osobola ogendako mu masinzizo, osobola ogendako mu bantu ne bakansolinga ne bakusomesa, n'ekibi nnyo okutwalira amateeka mu ngalo n'owa abatuuze obutwa. Tukivumirira neera tusaba DPC agende maaso n'okunoonyereza ku nsonga eyo, omuntu oyo akangavulwe.